omanyi oyo abazadde bonna bankubira nti omusajja lwaki tomukwata so leero njagala omusajja ono yeekube mu kifuba alokoke ambulira n'ensonga lwaki akola byabadde akola kuba wagaana ngenda bagamba bagende bamuproving nti yabikola yoyo kubanga abazadde bajja wano aba mirundi ena nefuna abaminisita bana abakampandikira ebbaluwa nga bambuuza ono yeetakwatibwa byakola byalina okukola so njagala kusooka okwebaza Sheila Price okuleeta omusajja ono kubanga n'amasimu yagajjako namuteekako aba security babadde bamulondoola bonna aba security jati poliisi crime intelligence general damulira bakulabira bakuyoola naye nga amasimu wagajjako oli sharp kati olwaleero era njagala gwe kwebaza era bwe mba nina kyenyamba ono omuvubuka kyonna tukwanirizaako nnyo webale kubanga otulaba tugguse eno MP5 media mukwano gwange ali eyo ate gyosinzira okubeera nga ate munange otulabira ddala abali mu biyumba abasama mikwano gyaffe bakadaama bentegeeza mugyebaleko gyonna gyemutuusaako engalo namwe batuwagidde munteekateeka ezitali zimunazimu ng'ofunye vidiyo eno bwetyo n'ogisharingira ku munno no subscribinga anosobola okubeera nga ogiwadde ku mulala ate tugamba nti gwasinga wamma tojjanga okukoberezaamu mukama akuwe kyosinga okubanga ate oyagala emboozi nnyingi ezitambula olunaku olwaleero tujja kwogera ku bintu bingi nnyo ate gwatulaba so nteekateeka bwe tugenda okuba nga etambula olunaku olwaleero nze Professor Masanda as usual sibanzeka omulwadde kaababuuzeeko simanyi oba kati yagizegizeemuko kuba ku matu oba bikyagaanye era ensonga lwaki nkomeddewo mu saata eno kuba nzijjukira najja wano nga ndi bubi nnyo ku Mande baile ku Mande wali manyi wali okwoto n'ogamba naye kweri ono bunakya so njagala kwebaza ku Mande byali nga si birungi njagala kusooka kwebaza mutonzi ate yazeemu nampeereza ku ssanyu kati nzize entereera kati obulago wabadde buteeweta kati buzannya ate namwe abasobodde okuba nga ate mu contributinga konna ke mumpadde mwebale nnyo mbalabye abalina ke mumpadde naye togamba nti nno nti ku gundi eri anti limanyi kati jasi bagambanga nti ate luddawa koze enamba ku gundi kweri togamba nti waliwo okuzajja n'ensirika naye ezabaddeko zo babadde ozintuusaako oziriko okubajja mu ddwaliro ne bakulambula abo be basobola okukola ki okuwa physical money nga nomulaba nti gundi azze nakuwa kasente naye bano ab'okumutimbagano basaasidde busaasizidde bagamba owaayi omanyi ekyo ekintu ky'okulya sente z'omulwadde kibi nnyo waliwo mukwano gwange omu ye ali mu ddwaliro n'omulwadde nga sente zafuna ng'azirya nga bagamba kikyate omulwadde yagize bw'ati nga bamuteerako ekyetaano ng'akiyisaawo bamuteerako bweziti ng'aziyisaawo ez'omulwadde so tugamba nti ate bunaye Masanda akasimbiko akanga ak'omulwadde yakalidde tekaatuuka era bw'aba yakalidde konna mujja kuba ebiseera ebisinga obungi ezo sente bwe zityo zitera okululuma kibanga bw'onaalya esente nga za mabugo amabugo toyinza kulya amabugo sebo n'obeera bwoti omufu abeera aluluma ne mwebali abakyala n'abaami nasiimye nnyo mwebale n'okunsaasirako baami nga yalabye bonna twabulabye nga yalabye tweyanziza sala zammwe manyi kati waliwo okujja sisinze nga zikyenyinza okwebuuzaamu omuntu oyo omubbi oba ababbi abakugajambula bo bali mu mbeera ki kati ate mwana wattu bayita balaba nga bakuba n'obwama bamanyi obamanyi namaze nembatege beeropye bweropye beero benyininyini beeropye so kati gwe kyoba omanya najjana nembagamba nteekateeka zonna ziri under control so abantuusaako obulabe nagenda nembagwako era essimu nayo gye baali batwala neerabika alhamdulillah twebaza Katonda kasita essimu yo weeri n'obulamu okyakola n'obulamu bukyaliwo okyabuyina ebisigadde Mukama Katonda ajja kukola ebirala ekirala ekyasigadde kinnuma bulago waleti yange
mwabadde mumeka mwabadde makasente tusabisha ate nanga muntu yabadde waleti y'omukulu n'akatambala bayira we wakatambala nanga muntu ne wallet kubanga nanga muntu yagendera mu wallet idea nebula so kati awo niwe tuli but inshallah bijja kubanga ate birabika inshallah bijja kubanga birabika kale tutandikidde waleero tutandikire ku ono Mukalakasa pozi Kenny Mukalakasa naye Kenny Mukalakasa omwana alina ebintu era buli muntu eyalaba kana akatambi muganda wange Kenny Mukalakasa yasimatuse okusibwa naye simanyi mugi kino kigenda luddawa kigenda koma luddawa yasimatuse okusibwa ku nsonga z'ebisiyaga yabadde ewa minisita wavubuka n'abaana mukulu Honorable Balaam Balugahara yabadde mu ofiisi ye yamuyise kuba yali nga bamukubira amasimu naye gwe minisita w'abavubuka ebigenda amaaso tobiraba omulenzi ono waawa lwaki tomukwata esimu za Kenny nga zakola ki nga zaavaako kati nagezaako giragira bwati ne bamugamba nedda Sheila Price ajjamu okutuusaako bulungi era minisita Balaam n'ayitya mwani Sheila Price nasobola okubeera ng'akola atya amutwala naye mu kutuukayo Kenny Mukalakasa yasoose kwegana kaki n'agamba nti kana katambi ka kiss katuufu naye kana ak'okwebaka se katuufu ne bagamba tukubire tugende bayina bali bayina ogeri gye babikwatamu kaawo nakubira director wa CID kimanyi nti nno nagiza nakankanira mu office natamwatamwa Kenny Mukalakasa jugwede ate nga akkiriza ne yeetonda nti kituufu yenze nali ebisiyaga naye ekisinga okunnuma kiri eki kuba kana batambi okitegera bali mu kafaakamu bali mu kafaakamu kati mu kutuuka ono ye gwe baabirya alutebya alunyumya agamba ati nze nakoma okutegeera katuli mu kifo naddamu otegeera nga bankasuse ku luguudo nga simanyi kiki kigenze maaso naye ko ka vidiyo waliwo eyali akakwata neyeegwako nga yeye gwe bali bakola ki gwe bali bakakwata babiri ebisiyaga naye bulungi kati ekyebuuzibwa ebisiyaga mugi byeyongedde mu ggwanga Uganda gavumenti eraba poliisi eraba bwe kikwatibwako balaba ababirya basonyiibwa nze ndowooza kino ekikolwa kyagendera mu maaso baba tebateekewo teeka kakkali ababirya buli lunaku anti nze kisinga okunkwasa ennaku buli abali ebisiyaga bwowulidde nti alidde gwe bakutte nti ali abeera alina ku ssente kirabika mu bisiyaga mbu mulimu ssente empitirivu kati tuyinza kweteeka ku that is why abasinga bakola batya babigenzeemu kubanga kasobeera nga oli awo muge abavubuka abasinga ababigendamu aba ali nothing naye kabigendamu ngafuna kasente gulio kamotoka akyusa ku bulamu ng'atandika okujja mu kamera okitegeera bulungi kati oli bw'alaba ebintu ng'ebyo n'otegeera nti gundi yabiridde ne batamuvunaana ne bamugamba weetonde just kabugambe nti neetonze ekisinga n'okunnuma bambi omulenzi omuto gwe baabirya kigambibwa nti mu kumulya ebisiyaga yali asesema ne bamugamba Kenny kumako munnaamaliza okusesema olyoka omuddemu olenga omuteyembwa gwagize edda baba balina bye bakozesa nga bagenda okukola ekyo ekintu simanyi naye bannaye batuyambe bannaye mutuyambe ensi eggwawo mutuyambe abakikwatako Balaam twamulabyeko webale ekyo wakoze naye ate ekyo tekimala abantu bagenda kufa ekyomusonyiwa tekimala ekyo ekintu mwandibadde muteekawo etteeka ekkakali ne mugamba kale kyakoleddwa weetaagibwawo action kuba agamba nti yes byaliwo nabikola byaddako naye kati nakyuka
Nino omukyala n'abaana ewaka. Ebyo tebigasa. Kitegeera. Ebyo tebigasa. Ate kyasinze nabadde mulaba ku butambi. Ngala singa gamba simanyi biki anti kakati ekyo yatandikawo ko omulimu gwe. Erinnya lya Mukalakaasa lyava omwo nti yagula akazindaalo ke nga kwatambulira nga gwe muge omugamba nti wali ku chaachi yawali nti pasita waawo yantama osiga bulungi n'omuwa ssente n'agendawo n'agamba ntumiddwa mugi omusumba wa chaachi eno wakola kyalo ABCD wamutama biki okitegeera n'avaayo nga ekyo kye yakolanga ne bwabeeranga wakyabagana n'omuwala ng'osomuwa ssente n'agenda n'ogamba nti omanyi nti omuwala nti oyo omuwala abeerawo Kampala wano ne wano n'agendayo omuwala ku muzigo n'amulangira n'avaayo oli yagenda bwe lukola ssente amakage sebo olaba oyo gundi Ken ayina bagondi bangi ba followers ku TikTok bayitirivu nnyo abamugoberedde bangi omanyi kati Uganda ebadde eri awo baagala nnyo ebintu by'okulabisa ebyekisiru kisegera bulungi kati so naye nti abadde yakikubira awo kati ate ndaba kino nakyo okitegeera ne kibbulukuka kati mu kubeera omwo ne wabaaka mu kubira capacity wano kati bino obwavu obugobi n'agamba katuyingire olwesi naye bantu mwe abakoze ebikolobero ebyo temuddamu kubikola nawankubadde mwetaaga bangi babikola ekyo tekikola bangi babikola kuba mbadde ndabako wano gundi Minister Balomunga agamba nti ne 10 yabirimu nti neye nakola ki nabivaamu mbadde simanyi nti 10 yali wabisiyaga naye mbadde sikimanyi okitegeera labya tisa nti abagamba okumuyita anko ate n'agamba nti temuddamu kuyita 10 ndi anko anaabiddamu muyita anko ajja musiba ye anti 10 ate nga kituufu kati gwe omukazi osobola kubeera otya anko ate seyo naye yasooka kukivimbira anko 10 nojja n'ayambala engoye zambala z'abasajja ngato z'abasajja entambula y'abasajja n'enkula y'abasajja naye ate nga mukazi webuuza what is taking place Uganda tusaba mutuyambe bekikwatako police government bekikwatako abantu mubamanyi kubanga naffe mujja kuleetera abantu ogenda okuyingira ebintu ebyo kubanga buli anagenda yajja gamba banankwata bajja kunsonyiwa bondi nga bamusonyiwa nja kwetonda bansonyiwe bwe bityo bijja okubeera wanze sirabangako omuntu gubasalidde kibonerezo nga wabisiyaga nowe sina bagundi bano baani waliwo kana akagundi kano kikeni bamusonyiwa ambu ye yayita birya ate nga mbuye yali tabirya nenge ekituufu kiri okusinzira ku byetula ebyalafuluma obutambi bwonna obw'obusegu bwe yafulumya buli muntu asifulumya akatambi k'obusegu avunaanibwe ye etteeka ligamba ki ly'etteeka likoleddwa ligobereddwa that's why nti government abantu bagiyisaamu nnyo amaaso okitegera bulungi nti etteeka weeriri naye terikola liri bbali abantu bakola byabwe okitegeera yes abantu basigala bakola biki bakola byabwe baagala tusobola kungamba nti ono omuvubuka kusinza kwe yakola ne gwe yabizaako omwana tu basibenga mu ddwaliro nti ebyenda byafa kwati gusooka gye weebuuze mugi oli alajanye mundeke enseseme olowooza kiki ekitegeeza nti ebyenda byali bikola ki yes basibe mu ddwaliro ebyenda bifudde aliwati ne bwati omusonyiwe naye kyova olaba abantu bangi bakyagenda mu mugeyeena bane Mukama Katonda yatonda ebitonde by'omubiri buli kitonde n'akiwa omulimo gwakyo leka buli kitonde ekiri ku mubiri gwo kikole toyinza kuyisa mmere mu nnyindo toyinza kuyikwata mmere n'ogiyisa ne bw'oba oyagala otya okufuka tofukira mu kamwa tosobola kufukira ennyuma tosobola kufukirayo era oyina kufukira awo we awalina okufukirwa baleke buli kitundu kya mubiri kikole ebyakyo banaye twetaaga obugagga naye obugagga leka tubukolerere
ate mu buteekwa leka kukola bugagga mubi ezo sente zibeera na za kikolimo naye lwaki temuwulira waliwo ogenda okusanga ng'ate enkya basanze ate bali mu bisiyaga ebisiyaga nasiyo wakwata omwoyo musajja ku musajja mukazi ku mukazi bo bali mu byabwe omukazi n'omusanga ku mukazi munne omukazi ng'ali waggulu wa mukazi munne kale mbuuza bo bakikola bati nti ekyo kireeteddwawo gavumenti okuba nti abavubuka bangi tebalina byakola ate nga baagala sente abavubuka bangi tugambe nti kireeteddwawo gavumenti okuba nti tebalina byakola tebalina mirimu basomye ate nga beetaaga sente mu bufunze tuyinza okugamba tebalina mirimu nenge ebyokola bandibadde nabyo bano waakiri bano ba waakiri mukazi na musajja ne mutugwira mmwe so byebyo naye nga ekikolwa ekikoleddwa nze nga sikisembye era omuvubuka omusango baddemu bagutule buto bagukomyewo buto omuvubuka ayina okusibibwa bamusalye ebbanga nti myaka 10 agende eruzira akole ku mirimu gya gavumenti agikolere ategere nti kyakola kyali kibi gyokoma okumusonyiwa n'omulala abadde bugenda mwekyagamba nti n'owulira nti okitegeera ajja genda bugenzi mu maaso akole ekikolwa ekyo ekifu so kale